Nyazaala wange bwe yatukwasa yamwenya. Akamwenyumwenya ako sigala nkaddamu kazanya mu bwongo bwange. Si bbugumu, si kamwenyumwenya akamalala ak'omukazi ng'agaba eky'obugagga eky'omu maka. Wabula ekintu ekirala, ekintu emabega w'amaaso g'omukazi eyali asitudde omugugu omuzito ennyo okumala ebbanga eddene ennyo era ku nkomerero mukasirise ng'awummudde n'aguteeka wansi ku bibegabega by'omuntu omulala. Akatanda kaabajjibwa n'emikono okuva mu mbaawo ez'omuvule, embaawo ezisinga okukaluba, embaawo ezisinga obukadde mu Uganda. Kaali kaddugavu ng'amanda, enkoona yaako yalinga eryato, ng'ekintu ekizimbiddwa okutwala emigugu egy'omuwendo okusomoka amazzi amawanvu era amaddugavu. Kakkakkanya buli mubereberye mu famire ya Nakibuuka okumala emyaka egisukka mu 10 bwe yatutegeeza mu ddoboozi ery'omwanguka. Kati kajja kukakkanya n'owuwo. Nali nsaanidde okubuuza lwaki yali ayagala okkampa. Nali nsaanidde okwetegereza nti n'olumu yatunulanga butereevu ku katanda kennyini. Nali nsaanidde okubuuza ku bubonero obw'ekyewuunyo obwayokebwa wansi w'embaawo obwo bwe yayita okuyooyoota kwokka. Naye nali lubuto lwa myezi 7 nga nkooye era nga nsiima. Bwe ntyo ne mmugamba nti weebale maama. Nasitula akatanda ne nkayingiza mu kisenge ky'abaana entinda. Nakateeka ku mabbali g'eddirisa ekitangaala eky'akawungeezi we kyakwata empeke enzito ez'enku enkadde. Era ekiro ekyo omulundi ogwasooka mu maka gaffe amapya nawulira aboogera mu kaama. Amannya gange nze Joan, omwami wange Ronald ava mu maka g'Abaganda amanene e Mukono. Twali twakasenguka mu kifo kyaffe ennyumba entuufu so si ey'okupangisa entinda e Kampala. Kyali kiseera ekisinga okwenyumirizaamu mu bufumbo bwaffe obw'obuto. Maama wa Ronald, maama Nakibuuka bwe yatukyalira ku lw'omukaaga olwo, yajja n'akatanda k'abaana nga kazingiddwa mu lugoye lw'ekitengi olukadde. Yakasumulula mpolampola okumpi mu ngeri ey'omukolo. Mu ddiiro lyaffe Ronald yasirika, yakitegeera mangu ddala. Ako ke katanda k'abaana okuva ewa jjajja. Nako mu kukalaba nga nkyali muto bwe yagamba. Jjajjaawo yali ayagala omwana wo omubereberye akeebakemu. Maama Nakibuuka bwe yatutegeeza ng'ababereberye bonna bwe babadde beebakamu. Bonna? Ronald bwe yabuuza. Abo abawangaala, maama Nakibuuka bwe yagamba. Awo naseka mu bwangu ennyo. Nankwata ku mukono nsaaga muwala wange mbadde nsaaga kyokka. Naye tekyali kyakusaaga. Ekiro ekyo bwe yamala okugenda natambuza emikono gyange ku katanda k'abaana mu kitangaala kya kisenge ekyali ekizikivu. Embaawo zaali mpeweevu mu ngeri etasoboka. Okuggyako wansi obubonero obutali bulongoofu gye bwali bwoyokebwa mu buziba bw'empeke. Ebiwujjo ebiyitibwa enkulungo, amaaso, fuga eyali eringa omukazi afukamidde, n'akabonero akalabika ng'ak'okubala, ennyiriri z'obubonero obutonotono ng'omusibe ng'abala ennaku ku bbugwe w'ekisenge. Nazibala mpola emu ku emu, zaali 11. Muwala waffe Zaawedde yazaalibwa oluvannyuma lwa wiiki 3 mu ddwaliro e Mulago. Yali atuukiridde pawundi 8, eddoboozi ery'omwanguka ng'amaaso ga kitaawe amagazi ate n'ennyindo ya maama. Abasawo baagamba nti ye mwana asinga okubeera obulindaala bwe balabye wiiki yonna. Yakaaba bubi nnyo era yakanula amaaso ng'alinga atuuse mu nsi gye yali amaze okutegeera. Twamuleeta ewaka ku Lwokubiri. Mu kiro ekyo ku Lwokubiri nateeka Zaawedde mu katanda omulundi ogwasooka. Yalekeraawo okussa, si mu bujjuvu, si engeri abasawo gye bakitegeeza. Akafuba ka katono kagendanga kasirika sekonda 1, 2, 3 era awo n'awoggana nnyo. Si kukaaba okw'enjala oba obutabeera bulungi, wabula ekintu ekyawulikika ng'entiisa. Namunyakula mu katanda mangu ago. Yakkakkana mu kaseera ke yava mu katanda. Ronald yaŋŋamba nti kyali kya bulijjo embeera empya n'amaloboozi ag'ekyewuunyo.
Namusengula ne mutwala mu kitanda kyaffe ekiro ekyo ku ssaawa 9 ez'ekiro. Era nazuukuka nga mpulira eddoboozi ly'akatanda nga keewuuba. Zaawedde yali yeebase ku mabbali gange, Ronald yali ku mabbali gange. Tewaali ddirisa liggule, tewaali mpewo efuuwa. Wabula akatanda kaali keewuuba kubwako mu nsonda y'ekisenge mpola era nga kanywevu, nga kalinga akalindiridde okwebakwamu. Nayimirira mu mulyango ogwo okutuusa ku makya nga nkatunuulira nga keewuuba mu nzikiza. Era weetaaga okubaako kyontegeerako. Nze siri mukazi alina enzikiriza enkyamu. Nakulira mu Bukristaayo. Nze nzikiriza mu Katonda so si mu mizimu. Naye waliwo ekyali mu katanda ako, ekintu ekikadde, ekintu ekyali kimaze ebbanga eddene ennyo nga kirindirira okudda eka. Natandika okubuuza ebibuuzo. Senga wa Ronald Aunty Florence eyali abeera mukono obulamu bwe bwonna era ng'amanyi ebifa mu maka okuviira ddala ku mirandira, ye muntu eyasooka okunziramu mu butuufu. Wabula ekyo teyakikola kyeyagalire. Nalina okumukyalira emirundi egyawera nga mutwalira amatooke n'enkoko ne ntuula naye wansi okumala essaawa 2, naye nga talina kyaŋŋamba. Naye ku lunaku lumu natuula naye okumala essaawa 2. Oluvannyuma yateeka caayi we wansi n'antunuulira. N'amala n'atunuulira ebitooke mu ddirisa lye n'agamba nti, akatanda ako kandibadde kaziikibwa ne jjajja wa Nakibuuka eyasooka. Yantegeeza emboozi eno. Ekyasa ekisukka mu kimu emabega, Nakibuuka eyasooka jjajja omukulu yali akoze ddiiru. Famire yali eweddemu essuubi obulwadde bwali bwaseenya ekyalo kyabwe okumpi ne Kayunga. Ente zaafa, ebirime byafa, abaana baalwala. Mu kuggwaamu essuubi okwo yakyalira omulaguzi. Omulaguzi yali amanyiddwa okukola n'amaanyi ekkanisa geetagenda kutuma mannya. Ddiiru yali nnyangu nga ddiiru ez'ekizikiza bwe zibeera bulijjo. Amaka ago gaali gagenda kukulaakulana, bandiwonye abalala nga bafa. Abaana baabwe baali bagenda kukula era erinnya lyabwe lyandiyise mu mirembe. Bbeeyi nayo yali nnyangu. Abereberye ba buli mulembe baalina osula mu katanda. Era akatanda kyandijja ekintu ekitono ku buli omu ku bo. Si bulamu bwabwe, ekitundu kyokka ku mirembe gyabwe. Akatundu k'ebiseera byabwe eby'omu maaso kimala okukuuma ebbanja erikadde nga lirisibiddwa. Abereberye 11 be basuze mu katanda ako, Aunty Florence bwe yantegeeza. Omanyi ekyafuuka ku bonna 11? Nanyenya omutwe. Yawandiika ku lukalala. Buli omu yali asimattuse obuto. Buli omu yali awangadde obulamu obujjuvu okusinziira ku kigero ky'ensi, naye nga si bwa ssanyu bwe yaŋŋamba mu kasirise. Tewali n'omu ku bo yaddamu kwebaka mu butuufu, era buli omu yafa n'etunula y'emu mu maaso ge. Nga balinga abaali badduka ekintu obulamu bwabwe bwonna era ekyasembayo okubakwata. Navuga okudda eka nga nkutte siteeringi okutuusa enkokola lwe zannuma. Akawungeezi ako nakyusa akatanda ne nziramu okubala obubonero bw'okubala nga bukyali 11. Naye nalaba kati kye nali nsubiddwa omulundi ogwasooka waliwo ekifo ekyayolwa okusobola okufuna ebisingawo. Ronald teyasooka kunzikiriza. Kino njagala okukyogerako mu bwenkanya kubanga omusajja wange mulungi era taata mulungi. Wabula yakulira mu maka ago, yali ayagala nnyo nnyina. Ekirowoozo nti jjajjaawe yali ayisizza ekintu ekikolimiddwa n'akamwenyumwenyu ak'ebbugumu n'okuzinga ekitengi tekyali kintu kye yali asobola okwetikka mu kawungeezi kamu. Naye ate zaawedde yalekerawo okwebaka. Si butebaka bwa bulijjo mu bato, naye ekintu ekisingako obugenderevu. Yalinga yeebaka nnyo mu mikono gyaffe ng'azibya ddala nga sampola. Naye akaseera ke twasalanga omulyango ne tuyingira mu kisenge ky'abaana, amaaso ge gaali gabuuka ne gazibuka. N'agakanula nga yeetegereza akatanda. Si n'okwegomba okukamanya, wabula ng'akamanyi.
Ronald yakiraba nga kituuse mu kiro ekyokusatu. Yali amukutte ng'amutambuza ng'ayolekera akakooti ke akapya akakaveera ke twali tutadde okumpi n'eddirisa. Era Zaawedde yakyusa omutwe. Yali wa wiiki 3 zokka, teyalina kuba n'amaanyi ago mu nsingo. N'atunulira butereevu akatanda k'omuvulo omukadde akali mu nsonda. Era akatanda ako katandika okutambula, okwewuuba kwokka. Enkyukakyuka entono ennyo ey'obuzito ng'olinga alina ekintu ekiri munda ekyesigamye mu maaso. Ronald yaddayo mu kkubo, yayimirirawo ebbanga ddene nga tayogera. Awo n'agamba nti, "Muyite maama." Essimu yali nnyimpi era nga nnyangu. Maama Nakibuuka buli kimu yasooka kukyegaana. Oluvannyuma yasirika. Oluvannyuma n'akaaba era awo mu nkomerero yayogera ebigambo bye sijja kulekeraawo kuwulira. Nalowooza nti kiyinza okubuuka omulembe. Nalowooza nti osanga oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu bwe kityo kyandibadde kinafu nnyo. Nalina essuubi nti Katonda yandibadde akisazaamu we tutuukidde wano. Katonda yasazaamu endala 11 namubuuza. Wabula ali talina kyakuddamu. Twasalawo mu mboozi 3. Eyasooka yalina omusumba waffe mu kkanisa yaffe Najja Nankumbi. Yajja mu nnyumba n'asaba ku katanda n'afukako amafuta. Yali mwesumbu, nze muwe ekitiibwa. Naye ekiro ekyo okwewuuba kwakomawo nnyo okusinga bwe kwali, ng'okusaba bwe kwataataaganya ekintu nga bwe kwali kukizuukusizza. Ekyokubiri kyali ne Aunty Florence yatugamba nti okumenya ekizibu, ekikolimo ekisibiddwa nga kisubiddwa ku kintu olina okuzzaayo ebbanja nga terisasuddwa. Kigaanire ddala okuzzaayo akatanda ku ttaka ewali endagaano eyasooka, tukookye ng'enjuba tennavaayo nga tetutunudde mabega. Emboozi ey'okusatu yali nze ne Ronald ffekka mu kisenge kyaffe, Zaawedde nga yeebase wakati waffe, enkuba ng'etonnya nnyo ku kasolya k'amabaati ku ssaawa 8 ez'ekiro. Ono muwala waffe Ronald bwe yagamba, si kyakusasula. Nkimanyi bwe namugamba. Kikoma naffe bwe yagamba. Twasitula okugenda ekayiwa ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ennyumba ya Nakibuuka enkadde esinga kubeera mu nsiko kati. Emiti egy'emiyembe egyakula ennyo, ensi emmyufu, ebisigalira by'ekisenge ky'ettaka nga kigudde, kizise omuddo. Twasanga ekifo ekiyonjo Aunty Florence kye yali ayogeddeko, ekifo ekiteefu wakati w'emiti ebiri emikadde, ettaka we liwulira nga likalubye okusinga bwe lirina okuba, nga liringa ekintu wansi waalyo kyanyigirizibwa wansi ne kisibwa. Ronald ye yasitula akatanda, nze nasitula Zaawedde nga muzize mu kifuba. Tetwakola mukolo gwonna, twali Bakristaayo era twakikola mu ngeri yokka gye twali tumanyi. Twasaba ffenna mu ddoboozi ery'omwanguka mu nzikiza. Ronald n'annyika akatanda mu mafuta n'asaza ekibiriiti. Kyayokya mu bukyamu, nze neetaaga otegeere kye ntegeeza nga njogera ekyo. Enkwe eza bulijjo ziyaka mu langi ey'omucungwa ne kyenvu, ate nga ziyanguwa ate nga ziwuuma. Omuliro guno gwayaka wansi kumpi bbululu mu mbiriizi, ng'ennimi z'omuliro bwe zaali tezeekakasa. Era bwe kaali kajja omuliro, akatanda kaakola eddoboozi. Manyi kino bwe kyawulikika, kyalinga wakati w'okusinda okuwanvu n'omukka ogw'empola nga kufulumizibwa, ng'ekintu ekifulumya omukka omulundi ogusoose mu myaka 10, ng'ekintu ekisazeewo okuleka kigende. Wabula tetwatunula mabega nga bwe tutambula. Okutuuka ku mmotoka, ekyo twali tukikkiriziganyizza. Kyonna ekyaliwo emabega waffe, amaloboozi gonna agava mu kifo ekyo, n'ekitangaavu ekyatunula ng'enjuba etandika okuva waggulu ku kayunga, tetwatunula mabega. Zaawedde yeebaka mu kifuba kyange oluvuga lwonna okudda eka. Bwe twatuuka ewaka yeebaka okumala essaawa 6. Otulo otusinga obuziba obw'emirembe mu bulamu bwe obutono. Zaawedde kati wa myezi 4 asula bulungi, aseka, enseko ennene, enzigule ezijjuza ennyumba yonna.
akwata engalo ya Ronald n'akwata ng'alinga atalina kigendererwa kyakugireka. Ekisenge ky'abaana kati kyasiigibwa langi ya kyenvu, akatanda ka plastika era ka bulijjo naye katuukiridde ddala. Maama Nakibuuka okuva ku makya ago e Kayunga tayogera naffe. Nsaba akitegeere olunaku lumu nti tetwasaanyawo kyabugagga ky'amaka, twasaanyawo omutego gw'amaka. Omutego gwali guyisibwa ng'omukwano okumala emyaka egisukka mu 100, nga guzingiddwa mu kitengi n'ebigambo eby'ebbugumu, nga gukyusiddwa okuva ku maama okudda ku mukoomwana, ng'akamwenyumwenyu akatatutukkangako ddala mu maaso. Ebintu ebimu ebifaanana ng'ebirabo ddala mabanja, ebintu ebimu ebifaanana ng'ebyobusika ddala njegere, era obulombolombo obumu ne buba bukadde butya ne buba buwanvu butya emirandira, busaana okuggwaawo n'omulembe gw'abaana basobole okutandika ekintu ekipya. Singa omuntu akukwasa obusika bw'amaka n'amaaso ge nga gagenda walala ng'akikola, buuza lwaki. Kubanga ebitanda ebimu tebyazimbibwa kuwa baana kuwummula, byazimbibwa kubeesibako. Emboozi eno bw'eba yakkusanga mu kiseera ekituufu gigabane n'omuntu eyeetaaga okugiwulira. Drop a comment below wali ofunyeeko ekirabo ekyawulikika ng'okulabula. Era subscribe kubanga waliwo emboozi endala eno gye yava.